Teka kubalini. Teka kuba iko. Okay, ali ku SB4 Media eno jatutuse true definition of umbale wabeera okusala embalu era nga tuzze mu mukolo ogw'okubeera nga basala embalu tutuukidde okubeera nga tukomyawo Sharon gwe nawenna abali eyo nga oli mugisu guno mukolo ndowooza okutegeera bulungi nawe gwe omuganda guno mukolo ndowooza okutegeera bulungi abasinga nno akadode bakazina buzinyi naye nga tamumanyi kiki kyabeera bategeeza naye nga gwe guno mukolo gwe bakola gutegeeza ki guno mukolo gutegeeza ki guno mukolo mukolo gwa Elgon region is Elgon okay kale era nga gwe bagenda okusala wano bayaluwa naye nga gwe tubaguddemu kusala mbalu ebisigadde byo tetubimanyi bulungi naye nga gwe mukolo gwe bye bayimba bye boogera tetubimanyi naye nga tuli side zeno imbale ng'omukolo omukulu ogukolebwa ndowooza buli mwaka gwe gw'okubeera nga basala embalu era abantu beekuŋŋaanya nga bangi nnyo ne bazina amazina nga bakuba akadodi bava ebyalo bingi nnyo ne beekuŋŋaanya kwegamba nti gwe wabanga oli Kampala n'ojjako nga bagenda kusala embalu osanga ddala abantu nga bangi nnyo kuba beekuŋŋaanya kyalo ku kyalo ne bakola guno omukolo gw'amaanyi nnyo era gwe tawulirako nti n'obeera nga oli bweru bw'okomerawo bakulinda ne babeera bakusala embalu so gwe ali eyo bweri wa Uganda ng'oli mutala w'amawanga nga weekweka ng'oli mugisu nga weekweka okuba nga okola gino emikolo bala nti sawa yonna bagenda kubeera nga bakutuukako era omukolo guno bajja kuba nga bagukolako SB4 Media tujja kuba nga tuzunga yangu eno bajja kubeera nga bakusala embalu era bajja kuba nga bakukolako emikolo gino kubira eno okay tweyanziza nnyo SB4 Media tugusa ensonga tujja kubeera nga tufuna omuntu otunyonyole ku nsonga zino kibeera kitya bakikola ddi bakikola lwakumeka era nnaku ki tweyanziza nnyo SB4 Media sooka olabe ku mukolo guno then tukomewo mwana muli kuki munange tuli ku mukolo gw'abagisu mukolo ki guno munange tuli mu kusala mulo omwana mama gwe yaleka emyezi 8 omwana aliwa uya wagulu guno mukolo mukukola ddi na ddi omukolo guno gunokola buli lunaku paka ku nnaku naye nga tugenda musala ku lwakuna kati mumaze ennaku mmeka nga mukukola tumaze ennaku 3 nanyini ebandi eno
bamwita Davis wani Katale eno bandi alina obusungu lwaki yakoze akantu kano alina obusungu lw'embeera gyeri kutambulamu n'ekiboko kye bali tukuba naye tali wala nnyo alina okujja wano mwite ayogereko alina obuzibu ki olaba mama guno mukolo kutegeeza ki mukolo gulugooke kutambula bulungi bannange naye njala ekuluma bannange omukolo gulugooke nadira bajoze tata sokoleke Okay, tugenda tulaba ate kino kiki kye baliko wano naye nga naffe emikolo tugiguddemu bugwi era emikolo gyo tugiguddemu bugwi yeno bandi bandi yani wali mukubi wa bandi agira na bandi ekola dinadi bandi ekola lunaku ki bandi bajagalidde ekola deire kati wano guna mukolo gwo muliko mu mukolo ki guno baguyita gwa kusala mbalu ani omugenda okusala abadde wano mwamukutedda naye nga waali twawonako nti namuwamba bawambe bemugenda okusala nedda baba olwono luganda eyo gye muli feno mwana akyesabira okyegera yamani kati yesabidde webale ngana musala ddi tugenda kusala lwakuna nga mutandise mangu emikolo anti sente zaffe fe abakyeyagalira nfe abakiteekawo omuntu ali eyo ng'ali bweru wa Uganda nga tebamusalanga mbalu kikye mumugamba tumugamba kintu kimu nti gwe ali eyo nga tayagala salwa mbalu oba oyagala salwa mbalu jangu ewaffe tetukulumba eyo yamani alina okujja oyambadde kiteeteeyi webale guno mukolo kyekuyise tulala nnyo okuzunga naye ate bino tubala tetubeerangako naye SB4 Media buli wamu tujja kubanga tutuukawo buli wamu tujja kubanga tuba lambuzaako eno yo basala mbalu ate neyankole balina ebintu ebyo bakola naye nga tugudde mukolo gwa kusala mbalu era katubaleka abantu bo beeyagale bamusala lwakuna naye emikolo bakitandise ndowooza kwosa jjo so bali mu kubinuka masejjere balina okweyagala ffe tugenze katubaleke bweyagale jangu tugende wali